Hey guys, TikTokers, bwe omanyi mbu olina time osobola okuwuliriza emboozi eno, mbadde nsaba busabe just owulirizeeko bitonotono. Eno emboozi nja gireeta mu parts, okitegeera. Ejabeera ya parts, eno part 1 ndowooza. Waliwo ebintu bye mbadde mpulira mu Bakadaama, naye kati maze obbiraba mu Ssekadama. Kiri bwe kiti emboozi, ate olowooza muwala wa boss tayagadde Ssekadama? Muwala wa boss ayagadde Ssekadama, era Ssekadama kati asaba buyambi oba akola atya? Mukitegeera, ayagala akola atya? Muwemu amagezi. Bw'oba omanyi nti oyinza omuwaamu ku magezi, muwe ku magezi. Oba tosobodde, yitawo buyisi. Muwala wa boss akola, obudde obungi tabeerawo, agenda. Naye obudde si buwanvu emabega yajja n'asanga Ssekadama gwe baleese. Ssekadama kirabika yamunyumira. Bwe yamunyumira teyakiraga nnyo, naye yabeerawo mpola mpola mu magezi. Kati yakola, nali awo, waliwo eno endongo zino zijita. Nandeetera jita, nambuuza, do you know how to play that one? Nemugamba simanyi naye nsobola okugezaako. Kati nenkwatamuko awo. Omanyi naffe ne bw'oba ekintu olaba tokimanyi naye osobola okugezaako. Kati we yawulira ndinga akubamu n'agamba nja mukubirangamu, kunze sifuddeeyo. Kati ebyava omwo omukubira yali ayagala nga kati one day, ndowooza eno part 3, one day we yajja omukubiramu, bataata be baamala okuvaawo ne bagenda, n'alyoka ajja omukubira. Naye we yatuukawo ebyokumukubira si bye yaliko. Yajja ng'aceekinga ngoye zange alabe sayizi gye nnyambala ey'engoye. Bwe nalaba ng'aceekinga ngoye zange ne mubuuza kiki ky'ayagala, ne neebuuza mu mutwe gwange. Ate nze nange nali namaze obbitegeera kikyayagala. Kati kye nakola, engoye zino ne nziggyawo ne nziteeka mu bbaaga yange, ne nkola ki, nalina kakufula akatono ne nsibawo. Teyafaayo, tamanyi nnyo oluzungu ekiri awo. Kati buli kyakola aba ayagala kikole direct, kubanga emboozi talina mboozi gy'okunyumya nange, okitegeera. Buli kyakola aba ayagala kikole direct. Ndowooza okitegeera awo. Kati engoye we nazikweka, ne nazisibira n'enfuluma. Guys bannange, just mumpeemu ku magezi. Mutima gungamba oba nkakube oba nkalye, naye ate mubimanyi onookali ogusooka n'ogukubye kaba kakola ki? Kaba kagwagala, ate n'ogwokusatu. Kitegeera. Kati neebuuza, neekoze ekyuma nkiveemu kakube, ate we nakakuba n'omulala kaba kaagala. Binsobedde mumpeemu ku magezi. Mukitegeera. Binsobedde, siina na kyakuzzako, kalindi awo. Ate simanyi bwe kaba kajja mu ruumu yange kayitawa, kamera tezikalabe, ekyo nakyo sikimanyi. Naye nga mu ruumu yange tewali mu kamera guys. Banange mumpe ku magezi, njasanyuka. Neyanziza nnyo baflowers bange. Abagenda olabako vidiyo eno mwenna, kale mugisharing. Hey guys, banange baflowers bange, TikTokers, kale oba ngambe ntya, bambi neyanziza nnyo okulaga obwagazi, ate neyanziza nnyo okundaga nti mufaayo nnyo bwe mulaba omuntu gwe mumanyi. Nsiimye yala abampadde amagezi gaabwe, nsiimye nnyo, era mukyampa mbalaba. Naye emboozi ekyeyongerayo kati eno, kirabika eno part 5, ndowooza mukitegeera. Naye bannange mbeyanziza nnyo, neyanzeegera friends, neyanziza nnyo. Amagezi mukyampa naye wakubanga buli omu ateekako kiki, kati awo simanyi nakyakuzzaako, mukitegeera. Guys, it's like eno part ya mukaaga oba I don't know. Kati one day nali awo ndaba message kusimu yange. Message nali simutegedde, ogenda okwetegeeza nga yeye ng'awandiika bitonotono. Jukira amaze okungamba black people we are strong. Kati nali awo nansindikira kifaananyi, some photos as you know.
nsindikirayo nga 2 kati eno line gye yasindikako eyewaka gye bampa gye bankubirako sometimes gye bankubirako nsindikirako ka message nansindikirawo n'ebifaananyi nze saamuddamu yadde ate byennyumya si kugamba nti byedda no just saamuddamu yadde naye yansindika ekifaananyi baanammwe engeri gye kiri nigitutunula nja bakolera mu video nja kukibalaga yegenda osembayo bannange buli omu agumye munne. Hello guys, ba friend bange ba followers bange on TikTok namwe abanfollowing bambi mukolanyo kyamaanyi kati awo mba mmanyi nti mba mwagala kumanya biki ebigenda mu maaso oba kiki ekiddako naye eyo baaga gye mulabe eyo